Bu wifi bwe tugula ewafeeyo gye tubeera abamumanyi oggula obw'olukumi 2,000 3,000 n'obeerako abamuwaayo 5,000 n'omalako wiiki nnamba ng'olyoka oyota. In fact ennaku zino abatunda bu wifi baateekawoko n'obwalayisi n'alina eky'ebitaano bakikuggyako ne bakuwaayo essaawa emu 2 oba 3 n'obeera ku TikTok n'emikutu egy'enjawulo. Mukwano gwange njagala okuwa amawulire ag'ennaku nti bu wifi obwo mwe mubadde mwegazaanyiza mu bbanga eritali lya wala wandigenda okasasula ne bakugamba nti abasajja bazze wano ne bakamaamulako oba ne bakajjako na bwe kityo tekakyaliwo. Bino nno birangiriddwa ekitongole ekya UCC ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga. Kyavuddeyo ne kigamba nti kigenda kutandika campaign ey'okubeera nga bagenda bajjako zi wifi ezitaafuna layisinsi mu ggwanga. Era nti bu wifi obwo mwe bubadde nga mwegazaanyiza mu neighborhood oba awo ku mulirwano bugenda kubeera nga buggyibwako. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa UCC, UCC egamba nti okusinziira akawaayiro ka Uganda Communications Act 13 kegenda maaso n'okubeera nga egoberera. Era bagambye nti batandise dda okuba nga bakola ebikwekweto oba okukola okunoonyereza okulaba nga bafuna abantu abo abagenda maaso n'okuba nga basaasaanya wifi wabula nga tebaafuna lukusa. As internet access continues to grow rapidly across Uganda, demand for access and affordable connectivity has spurred new business ventures. While this expansion is welcome, it is vital to recognize that providing public internet services requires adherence to national laws and regulations so as to protect consumers and ensure the integrity of our communications ecosystem. Ebyo nno bye bimu ku biri mu bbaluwa eyo era nga eno yateereddwako omukono omukulu Honorable Nyombi Thembo akulira UCC. Bagamba nti nga internet bwetandise okuba nga ebuna mu ggwanga era nga abantu bagiyaayaanira n'okugisaba, bo basinze kuba nga balowooza ku kubeera nga amateeka g'eggwanga gagobererwa nate. Bagamba nti individuals and businesses currently offering unsanctioned services should regularize their operations promptly or cease service altogether. Nti abagenda maaso n'okugaba zi wifi zino mugende mufune layisinsi era mube nga mukola mu butuufu. We mutaakola ekyo za kuggibwawo. So mukaddeke kamu UCC egamba nti abantu mugende maaso n'okukozesa wifi ezikakasiddwa era ezaweebwa olukusa nga UCC bwe lisitinga. Kwegamba nti mu kifo ky'okugula ka wifi yaako mu babutunda mu neighborhood awo genda weefunire eyiyo okuva mu makampuni gano agagaba wifi. Okimanyi nti zibeera mitwalo okutandikira ddala 6 kwambukira ddala 10 n'okweyongerayo. So UCC egamba nti mu kifo ky'okubeera nti mugula obutokeni eyagala mutandike kugulira ddala mu makampuni gennyini agatunda intaneti eno. Okirowoozaako ki kino mukwano gwange ekyokubeera nti UCC yakutandika ebikwekweto n'okufaakuuza abantu abo bonna abagenda maaso n'okuba nti batunda intaneti eyo ey'obutokeni wabula nga intaneti eyo tebaafuna layisinsi okuva mu UCC. Kati waliwo emitima begitandise okuba nga gitunduga baganje badde ngulayo ka wifi kange ka 5 n'enjota nembeera ku TikTok ka wifi kagenda essaawa yonna. Awo nga tuvuddewo abasiddyo omusunsuzi erinnya eryange agaliwo emukutu kwe tuli agenda maaso n'okuba nti olikinga video eno. Mukaddeke kamu wandikawo mu commentinga ku video eno jekoma ngenda kubanga nkutumirako wenna atambula nange ku show eno. Kati nno awo nga tuvuddewo olunaku ngenda kusoma mwezi 5 July 2026 ntegeeza Sunday eya week eno wetwabadde tutandika week MTN yakyankalanye mu ggwanga lyonna. Nkiddamu eggwanga lyonna MTN yakyankalanye ne sekukyankalana yenna. Abantu babadde tebasobola kukozesa mobile money, babadde tebasobola kukuba masimu,
wabadde tosobola kusindika yadde okugyayo ssente oba okukolera ekintu kyonna ku mukutu gwa MTN. Bino byatandikiriza ssaawa zaalinga 2-3 ez'okumakya olunaku lwonna. In fact akawungeezi byatandika okubanga ebitereeramu wabula tugenda okutuuka Monday era still nga bangi complaininga. But okusinziira ku kampuni ya MTN evuddeyo mu butongole era omukyala amanyiddwa nga Sylvia Mulinge ono nga ye CEO obanga yakulira MTN mu ggwanga avuddeyo n'akola statement eri official nannyonnyola kiki ekyagenze maaso n'okubanga kiva. Okusinziira mu lulimi olunyanyimbe agambye nti the interruption was caused by a power disruption at one of our data centers. It was not a cyber security incident. Customer data remained secure, mobile money balances remained safe, and all services have been fully restored. Agamba nti nno baafuna obuzibu nti emu ku service center zaabwe oba data center we batereka ebintu byonna ebitambulizibwako eggwanga MTN mu ggwanga lyonna baafuna obuzibu nti amasannyalaze gaagenda. Era bagamba nti tewaaliwo buzibu nti baali balumbiddwa naddala ku mikutu gino emigatta ku mutimbagano nti oba waaliwo obulumbaganyi ku center oba data center zaabwe nedda. Bagamba nti customer airtime wammwe mobile money n'ebisigadde byonna byasigala biri stewude temukitya. Era bagamba nti to every customer who was affected by Sunday service interruption, we sincerely apologize. We understand the inconvenience it caused and appreciate your patience as we work to restore our service. So bagamba nti bagenda maaso n'okwetondera bannayuganda ne ssekwetondera yenna. In fact nalabye batandise okubanga babawaayoko bu MBs awo obutonotono budata naddala nti abantu abakoseddwa mutandika okubeera nga mweyagala ne ssekweyagala. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ekibuuzo ekyatandika okubanga kitambuzibwa naddala mu connection y'ebintu ebyali bibadde e South Africa ne bannayuganda okubeera nti baagobwayo ate nga kampuni ya MTN erina akakwate oba obuvo bwayo abuviira ddala South Africa awo. Kati waliwo post eyabadde etambuzibwa abaana bataddeko ekifaananyi kya MTN ne bateekako ekya General Mosca ne Lugaba ne bateekako ne president w'eggwanga eyo. In fact waliwo abawandiise nga bo balaganga nti bigambo bivudde wa General dho olunaku olwaleero nfunye clarification still gyengenda okubanga mbateerako. Babadde bawandiise nga bagamba nti breaking news, my people told me that they are comfortable with Airtel, agreed to block MTN company in Uganda, and we shall bring back our Uganda telecom line. So if you know that you have money on your MTN account, please withdraw it as soon as possible. In the next 2 weeks, we shall have no MTN in Uganda. It's all because of their Ramaphosa, says General Mosca. Kati waliwo abawandiise ku mutimbagano nga balaga nti General Mosca ne Lugaba yabadde alaze obusungu obw'ekika ekyawaggulu era nti yabadde wakugoba MTN mu Uganda era nti Airtel yabadde ey'okusigalawo n'omukutu gwa UTL oba Uganda Telecom gukomezebwewo gutandike okubanga gukakkalabiza ddala. Wabula ekiwandiiko ekyo kyatambudde nnyo era bangi ne bakitembeeta. Kati olunaku olwaleero wengezezaako okuba nti nfuna obubaka okuva ewa Honorable Baramu Barugahare ono ng'ali mu kisinde kyekimu ki PLU ne General Mosca ne Lugaba awandiise n'agamba nti ebyo bifu. General Mosca tannagambako nti agenda kugoba MTN mu Uganda era tannagambako nti muggyeeyo ssente zammwe ku mobile money ya MTN bagenda gigoba nedda. Ekyo si kituufu. Honorable Baramu awandiise n'agamba nti disregard this completely fake post. MTN Uganda remains Uganda's largest taxpayer, the country's biggest telecommunications network, and a company listed on the Uganda Securities Exchange, where thousands of Ugandans own shares. Those responsible for circulating false and misleading information risk legal action, as such conduct can amount to economic sabotage and unnecessarily undermine public confidence. To all esteemed MTN customers and the general public, please treat this false post with the contempt it deserves and always rely on information from official sources. General Mosca ne Lugaba Sandu. So Honorable Baramu Barugahare
awandiise n'agamba nti ebigambo ebiri mu posti eno bifuddala temubitwala ng'ekikulu. MTN y'emu ku kampuni ezisinga okusasula emisolo ekyaliwo terina gyeraga era tegenda kuva mu Uganda. N'agamba nti MTN eno abannayuganda bangi abagirinamu emigabo. N'agamba nti aba bali mu kutambuza agawulire ti MTN egenda era nti General Moses Kainerugaba yakubyemu da stamp bayaaye balimba. In fact agambye nti bwe muba mwagalanga obubaka obutuufu okuva wa General Moses Kainerugaba mugende ku mukutu gwe oguli official guliko blue tick wabula ebisigadde bye babagamba bya kifere. So MTN teina gyeraga. In fact okwongera okubanga nkakasa bino byonna kan connecting wali ewa Honorable Nyombi Tembo ono yakulira UCC oba ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga ng'ayongera okutaanya n'okukkaanya naddala ku nsonga za MTN gy'agamba nti wadde aba South Africa bagobye bannayuganda emange eyo MTN yakusigalawo era nga etojjera mu ggwanga nyaffe Uganda. Mikwano gyaffe waliwo ekintu kyendaba ekigenda mu maaso ku bino ebiri mu South Africa. Waliwo abantu baffe abamu nga nabakulembeze bendabanga abalinga bagamba nti naffe twali bwe tukola ebyabali abajega be bakola. No, eyo si e Uganda. Uganda, we are not defined by wrongdoing. Naddala ffe aba NRM mumanyi Pan-Africanism ze zimu ku pila zaffe. Pan-Africanism. Mukimanyi ensonga lwaki wano ffe tusinza ne ba refugees abangi. Mpulidde abamu abantu mwogera simanyi abagundi abaeriteeri abawambye ebifo gundi ne gundi, South Sudan bawambye ebifo gundi ne gundi. Ekitufuula ab'amaanyi kyekyo. Era omuntu oba weebuuza ekyo golowooza Amerika ki ekyagifuula ey'amaanyi. Osangayo Abachina, osangayo Abayindi, osangayo ffe, osangayo Abamesikaana, osangayo ensi bw'oba omanyi ensi nga bwe zikulaakulana. South Africa kyekola kiri so dangerous to them. Ndowooza n'abakulembeze baayo mbamanyi bulungi bakimanyi lwakuba balina ka crisis ke balimu. Naye bakimanyi nti ekintu ekyo si kituufu kukola. Ebakubanga nsi ndala tewaliiwo mukulembeze yali badde asobola kukkiriza ekyo kyendaba ku streets za South Africa. N'olwekyo ffe nga bannayuganda tusobola kukoppa ebyo. Kampani eziri wano zempulira abantu ze mwewerera, kampani ezo zirimu emigabo gy'abannayuganda. Kampani zirimu emigabo gy'abannayuganda. Nja kwogera ku gyensinga okumanya MTN. Bannayuganda bangi balinamu emigabo gyabwe. Bangi. Gwe buuza. Bangi. Eyo kampani si South Africa just. Stanbic. Abantu balinamu emigabo mingi. N'olwekyo omuntu okugamba nga oli mukulembeze nti ate naffe tukole ebyo nti kampani ezo zigobwe wano really waliwo ebintu ebinyuma okwogera ebyo ebyokukyamuukirira naye nga tebirina makulu. So bannayuganda don't listen to that. We can blame tuyinza okunenya abo abantu ba South Africa kye bakola. Bakola si bya koppa bya kunenyezebwa. Kunenya bali ababikola. Okugamba gavumenti yaabwe ebeewo kyekola okustopinga ebintu ebyo. Naye ate siffe kukoppa kukola bintu bya kijega bifaanana bwe bityo. Eyo si Uganda. Uganda, we are defined by love for thy neighbor, love fellow Africans. We are looking at an Africa reunited. Bye bintu byetufunulamu ebinene. Ate ffe tusobola kudda mu ebyo. Kubanga tebisolovinga. Abantu abalowooza nti unemployment ereeteddwawo bantu bagendayo. Obalaba abasajja batunga bali ku street. Nekye baliko nabo tebakitegeera. Emirimu egimu bannayuganda gye bakola ne bwe bagamba nti enkya bagikola tebasobola na kugikola. Actually bano abaliyo bayamba ku economy yaabwe okusinga bwe bakirowooza. Naye tebakimanyi. So kati nange ogamba nga tukoppa ebyekijege ebyekisenzi ekyo. So please, bwe mulaba omukulembeze wammwe ng'ayogera ebintu ebiringa ebyo, mumanya nti oyo alina kyabulamu. N'olwekyo twagale bannaffe, yes tuyinza okunenya
ekikolebwa South Africa naye nga si kyakukoppa tinaffe ate tukole bwe tutyo. Eyo si ye Uganda. N'olwekyo one day we nafuna obudde nja kubabuulirako ku contradictions eziri mu South Africa wankubadde ye second biggest economy kati mbabuulire contradictions eziri kuba mu mbeera ne mutamanya biki bigenda maaso. Contradictions eziri mu economy ya Nigeria wankubadde nga yennene mu Africa ebintu ebiyinza olumu obutabitegeera naye nafuna akadde nja kubabuulira mbabuulire lwaki ensi yammwe eno emanagingibwa bulungi kubanga contradiction yezo yes tuba nazo ngenzi ekirakola naye zikwatiddwa bulungi bw'olaba leadership gye tulina omukulu gyatunuza okugenda tugenda kwewala ebintu ebifaanana bwe bityo n'olwekyo temukoppa ezo mpisa mbi ffe bannayuganda tuli defined by doing right. Mukama abeere nammwe. Nawe abeere naawe. Ebyo nno bigambo bya mukulu Honorable Nyombi Tembo bw'abadde ng'avaayo okulambulula ku nsonga ya MTN okubeera nti egenda kuva mu Uganda. Ekintu ekitali kituufu yadde MTN is here to stay, ekyaliwo just babadde bafunyemukko bitakwataganye mu system zaabwe. Ebiri South Africa tebiina we bikwataganira nabbo kuba nti bagobwa mu Uganda. Olw'ensonga nti Uganda yo nsi ya mirembe era abantu baayo si bakucacuka nnyo. Mukadeke kama olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba mulabyeko sorry nga bwesobola okulaba awo mu kifaananyi olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba asisinkanye omukulu Omumerika ono nno nga kati essaawa zino yakwasaganya ensonga za America mu Uganda oba kati yaliwo nga representative w'eggwanga lya America mu Uganda His Excellency Mika Cleverly abasisinkanye ne General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero. In fact basisinkanye wali e Fort Portal. Yes, ebifaananyi ebyo bwe bigenze maaso n'okubanga bikubwa enkya y'olunaku olwaleero. General Muhoozi Kainerugaba wasisinkanye omukulu ono wali e Fort Portal bagenze maaso n'okubeera nti bainako ensonga ez'enjawulo ze bateesaako naddala ebya security y'eggwanga Uganda atera wamu ne America n'okubeera nti Uganda ekolagana n'eggwanga lya America. Ebiseera bisinga ekintu kino kyewuunyisa nnyo oba kireeta nnyo ebibuuzo wakati naddala ku side y'abanna opposition wamu n'abali ku side ya government wamu n'abatambulira mu layini eyo nti waliwo senator mu America omukulu Jim Risch ebiseera ebisinga atera nnyo okubanga avumirira General Muhoozi Kainerugaba n'okubeera nti ye takwatagana naye mu nkola ze wabula ate ebiseera ebisinga bw'okizza ekyebbali ate ogenda okulaba nga ba ambassador ba America oba abasindikibwa America okubeera nti barepresentinga America mu Uganda ate ebiseera ebisinga bagenda maaso n'okukolagana ne General Muhoozi Kainerugaba newankubadde ateera emabega awo. Njagala okujjukiza nti General Muhoozi Kainerugaba emirundi giwerera ddala wabadde talima kambugu ne ambassador William Pope eyakava mu Uganda. In fact abadde nga alina obubaka bw'atera okuwandiika ku mukutu ogwo but omukulu ono gw'olaba His Excellency Mika Cleverly asisinkanye General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero. Omukulu ono yalinga eyazze mu kifo ky'oli era ye acting charge the affairs wa United States mission mu ggwanga erya Uganda. So olunaku olwaleero basisinkanye ne babaako ebintu ebyenjawulo bye bagaayagaayamuko of which abali mu nsonda naddala eza security bagamba nti bino byandibaaye birungi era okwongera okuba nti biyamba eggwanga nyaffe Uganda. Kati awo nga tuvuddewo waliwo minisita bangi temunnamutegeera naye yandibanga agenda kubaako omulimu gwatukolera ogw'enjawulo. Minisita ono ye Honorable Minister Fred Byamukama ye yaweereddwa ministry y'ebyenguudo Ministry of Works side eyo. Omukulu ono mukambwe nnyo talina muzannyo ate tasaaga. Omukulu ono nga yakatuula mu office tannagiwezaamu na myezi 2 yatandise dde okkuba emiranga agamba nti bamafiya bamuli bubi naye agamba nti tatudde bajja mutwala bw'abatwala. Those who have been dealing with mafias, government has stopped
And I'm informing mafias in advance. I've heard some of them, they are planning it. This Kayanga boy has come with a lot of energy. They are plotting it to put me down. For it will take years to plan for me, Mira. I will put you out in action in one day. I'm not scareable. I'm not threatenable. Whatever your plans you want to put me down, you are doomed. I'm not going anywhere. I'm here until the mess we have in the roads of Uganda is rectified. You're not worth even to work in the government. Uganda start business. Go to Chikubo, start selling rice. You start selling kawunga, because when you live in transport, you buy cars. They will get accident. God is not happy when you are stealing government of Uganda money. So that mess of stealing government of Uganda money through contractors, it has stopped. If you think I'm joking in Byamukama's regime, you receive most of the contractors being blacklisted in the name of corruption. We blacklist you, you'll never work anywhere in the country. So this week, I've summoned all contractors to tell them my dissatisfaction with them. I'm not happy. Bigambo bya Honorable Fred Byamukama eyaze nga Minister w'enguudo w'ebyenguudo mu ggwanga. Agambye nti nno bamafiya bamuli bubi. Naye agambye nti yetagenda kuddamu kukkiriza kudiiringa na bamafiya ng'ebibaddewo omulundi oguwedde. Agamba nti bamafiya batandise dde okumwogerako nti kano akalenzi akato keefuula akamanyi kasuubira kanaasobola. Wabula agambye nti ye tatidde temugenda kumutiisatiisa. Agambye nti abo bonna abaagala okumutambaala naye ajja kubajja mu kkubo. Omanyi bannamagye bakozesa ekigambo put out of action n'abasirikale. Ekigambo ekyo bw'owuliranga omusirikale ng'akikozesezza oba munnamagye n'agamba nti we put him out of action, baba baamusse. Mukwano, towuliranga nti omusirikale oba munnamagye bagenze ne basinkana ababbi ne bawanyisiganya bye bawanyisiganyizza. Munnamagye najja n'akola statement nti we put him out of action, baba baamusse oyo gwe baabogerako. So omukulu ono gye statement gyakozesezza n'agamba nti abo bonna abamulumba he will put them out of action. Agambye wakufuma nnyo okulaba nti buli kazambi ali mu nguudo za Uganda amulongoosa aggwemu. Agambye nti abo bonna contractors ababadde nga mu mirimu naye nga bazanyira mu mizanyire kyekiseera bagende mu kikuubo basuubule omuceere. Mukaddeke kamu omukulu ono namulabeko ku Northern Bypass, oluguudo lwa Northern Bypass bangi kyemanyi mu lumanyi abali mu Uganda. Kati weyaze ku luguudo luno yabadde mukambwe. Abamanyi Northern Bypass naddala kuva bwayise yolekera Busega, oluguudo abasajja balukoledde ebbanga n'ebbanga. Kati yaze n'agamba nti oluguudo lwa kilomita 21 lukoleddwa emyaka 3. N'abagamba sibaagalawo, mbawadde ennaku ntono muveewo gasiya mwerere. Which road in Uganda for maintenance? You can 21 kilometers, you maintain it in 3 years. That is unacceptable. It should stop. And I was very unsatisfied with the progress on how this road is done. And come Monday, they should collect all their equipment and everything. They go away, they remain with marking. They should stop conniving with our staff on getting corruption roads. Almost every quarter, we lose about 50 billions in the name of Cham just eating alone. So I'm satisfied with that one. Things must move. Then even though in the Ministry of Works, you're going to see constant arrests on various roads. Those who have stolen money, you're not worth even to work in the government. Ganda start business. Bigambo bya Honorable Minister Fred Byamukama eyaze mu ministry ey'ebyenguudo. Yagambye nti tekisoboka kubanga baleeta abantu si kukola luguudo nti luzimba lupya, wabula maintenance kutereezaamu. Wabula bamaze emyaka 3 nga bali ku luguudo lweru mu kilomita 20. N'agamba ekyo kirina okukoma, ebyuma byabwe babyetike we bunaatukira mande babitwale. Agambye nti buli kwota Uganda efiirwa obuwumbi obusukka 50 ku nguudo ez'enjawulo. Buli kwota ndoza tugambe buli myezi 3 ejja financial year. Obuwumbi 55 ze zigenda n'okusoba. In fact agambye bagenda nakutandika okukwata abantu. Bakiisi wajja kukola luguudo ne bakuzuula nti wali abuli ssente olina emivye kwatirawo. In fact omukulu ono bw'asisinkanye abakozi b'enguudo oba ba contractors abakwata contracts z'enguudo ab'enjawulo, kozi meeting eno yagisabye era emaze n'ebeerawo olunaku olwaleero nakusa omwezi 8 July. Alina obugambo bw'asudde abakulu The more financial linkages we have, the more money we are losing as government.
as a result of these people's mistakes, our Ugandan mistakes. Report them to me. For you may not tell them because you fear them. They threaten you. When you report us, we shall block you from meeting the president. When you report us, we shall block you from meeting the minister. But you are lucky I'm here. No one will block you. And me work 24/7. I sleep late and I wake up early. Report them. We work on them. We reduce them. No one should lie that when you report them to the president, they will block you to meet the president. When you report them, they will block you from meeting the minister. When you report them, some of them threaten that they will deport you. Those are lies. Report them. No one has a right to do that in the name of corruption. Bigambo bya Honorable Fred Byamukama olunaku olwaleero agenze masoro okuba nti annyonnyola aba contractors abasisinkanye oba abamu ku bantu abakwata zi contract z'enguudo abagambe nti temutya ku nsonga y'aba mafia we baba batiisa nze mujje wange nze ndi minister ate ngenda kubeerawo ebyo bye batiisa musimate mujja kusisinkana musimate mujja kusisinkana president simate tebabatiisa ntuuse nze minister. In fact waliwo ayinza okubuuza nti minister ono eyakajja in fact amazeewo omwezi gumu amazeewo omwezi gumu gukka naye ebintu byagenze maaso n'okuba nti akolako obukozi mukwano gwange byanjawulo nnyo akoledde ddala emirimu mingi nnyo nnyini ddala. In fact ministry gyabaddemu mbadde nnyongera okubeera nti mbaako kenkwongera wano. Yes, okay. So that is it. Katusooke tukirekawo ekya minister. In fact bwe tubanga tukyali ku nsonga y'enguudo kibadde kya nnaku nnyo nnyini ddala ekiro ekikeseza olunaku olwaleero abantu 14 be bakakasiddwa okufiira mu kabenje. Abantu abalala 28 ne bagenda n'ebisago ebizibu ennyo. Akabenje kano kabaddewo ku Kampala Gulu Highway. In fact oluguudo luno era still naliwo wano kwagaliwo nembanyonyola ku accident yaliwo kati giri emyezi ng'ena. Oluguudo luno lwa Kampala Gulu Highway. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi ey'ebidduka omukulu Michael Kananura agamba nti accident eno yabaddewo mu kiro ku 3:34 katundu bakayita Bobby Trading Center. Bobby Trading Center we wabadde accident eno. Bus ekika kya Isuzu registration number UBE 1010H enonga ya kampuni ya Opit Travelers Company yagenze maaso n'okukolidinga ne Mercedes-Benz trailer Mercedes-Benz Actros number KBS 564D/ZE7948. Bagamba nti okusinziira ku kabenje kano owa baasi yabadde agezaako kubeera nga avoidinga omuntu ow'ebigere yabadde ali mu kusala yabadde asala ekkubo. Then kati we yayagadde okumusala ate yagudde mu trailer nesanjaga abantu nesekusanjaga yenna. Abantu bangi abaafudde ate nga n'aba simatuse okuwona kwabwe kukyali kuzibuzibu. Emyoyo gy'abagenzi Mukama akiramuze kisa. Tubasabire bawumule mirembe. Kibinyo nyini ddala abantu 14 okufa just mu lufa lumu bwe luti ababadde ku ngendo okusisinkana abantu baabwe kyannaku nnyo nnyini ddala. Kale awo nga tuvuddewo tukomewo sayidi eno ku sayidi y'ebyobufuzi. Mu mwaka gwa 2022 tekijja kwerabirwa MP wa Mityana Municipality Francis Zaake Butebi yagenda maaso n'okuba nga abiisana n'eyali Speaker Anita Among mu Parliament eyo eye-11 era gye byakkira nga Francis Zaake Butebi atwaliddwa mu kakiiko akakwasisa empisa oba Parliamentary Committee on Rules, Discipline and Privileges
bwe bamutuusaayo ojja kujjukira nti musajja wattu bamutwala nkula ya kiyumba anaagwa. Paliamenti yagenda maaso n'okukola okulonda era obululu 155 ne bumalirira okubeera nga bujja Zaake ku kifo kye yaliko ate 6 be bali ku sayidi ye bokka. Era ono yaggyibwa ku kakiiko ka Parliamentary Commission oba n'aggyibwa ku bwa commissioner bwa Parliament. Era nga Anita Among ye yagenda maaso n'okuba nti akola kino. Anita Among yali avunaana Zaake nti yali agenze maaso n'okubaako ebigambo ebyenjawulo byayogera naddala ku mikutu emigatta bantu ng'amwogerako ate era mukadde ke kamu we yabeeranga ku floor ya Parliament nti Zaake yali alina engeri gye yali amutyobodde. Si ye yekka, waliwo n'omukyalo oli yali Kinyamatama, sijja kwogera linnya, I'm not certain. So gye byakira Anita Among ono yavangawo nnyo ne Zaake ono era baalinga kabwanango newankubadde ng'omu ye yali mukama wa munne. Ebiseera ebyo Anita Among ye yali mukama wa Francis Zaake Butebi. Wabula gye butuukidde olunaku olwaleero ebintu by'ensi eno bizibu nnyo. And one of the most dramatic power struggles in the 12th Parliament, the tables have turned. Francis Zaake Butebi has been appointed as the chairperson of the Parliament's Committee on Government Assurance and Implementation, a role that places him in the unusual position of overseeing a committee where Anita Among now serves as an ordinary member of the committee. Ekisinza okunyomera olunaku olwaleero nga bagaba committees. Bannange muntu yenna ng'olina office ng'olina obuyinza. Omanyi kye bayita okalya kaddadda. Mu Parliament ya 11, Right Honorable Anita Among yali speaker. Ne balonda Francis Zaake okuba commissioner. Omukyala Among yakijjanya Zaake n'amufulumya commission. N'amuteekako embeera yonna. Kaakati bwe balonda Government Assurance, Honorable Francis Zaake ye chairperson. Bannange Katonda alina bw'ayugumiza amazzi bw'ati. Omukyala Among tebamussa mu committee ng'ate Zaake ye chairperson. Kaakati nze njagala kulaba mwami Zaake oba ng'amanyi okuba n'ekisa yaleme ku revenge nga Olivia Mutukolako. Bane bo holding a public office chobo omanya mu bwongo bwoti sigwa asembayo yisaba nno bulungi kubanga olunaku lukeera nga sigwa ina office okeera nga gwatwala abantu mu basement nga gwe nanyini kuwamba ensi etuuka naawe ne weegayirira balamuzi naawe ne weegayirira balooya ng'ate olaba balooya bo tebakutuukako nga bw'obikola abalala. So buli holding a public office kali akantu ke bagamba nti okalya ddakaddadda era kirituukirira oba odyonyosa bakuyita kudyonyosa banno naawe kiri kutuukako. That is Honorable Ivan Cheyune akolera Zungululu wali ku NTV newankubadde mubaka wa Parliament. Kati nno Zaake we yategedde nti bamutadde ku kakiiko nga kati yagenda okuba mukama wa Anita Among mu Parliament. Zaake yayogedde bigambo bya lulimi luzungu ku luno ebyoluganda yabitadde. But today still in plenary I've been able to know that really the world is round, it rotates. You know, I've been in this Parliament, the 11th Parliament. You know how I was tormented very many times. But the person who was chairing me in the commission and chased me out today has been given to be a member of the committee that I'm chairing. That's how the world rotates. But for me, I'll treat her so well if she attends. If she doesn't, of course that will be her choice. But I'll be there to make sure that I do what Ugandans expect out of me. The confrontation of Zaake this time, I'm an administrator, making sure that I attend to all the needs of Ugandans, and I will start by writing to all members of Parliament in Uganda to give me all the promises that government has been promising and not fulfilled, and that is it. Ebyo bigambo bya Honorable Zaake agamba nti
Anita Amongo oyo wadde yampisa bubi nze bamuleeta mu kakiiko kange jjukira kati Zake agenda okubanga atula wali ku ntebe nnene nga boss wati kati Anita Amongo nga mukazi wattu atudde kuzimu ku mmeeza zino ebbali nga Zake yamga yogera toyogera kati Amongo soko sirike Amongo ekyo kyoyogedde tekijja kukola wano. Stop your nonsense. Shut up. Ndoza Zakeda yajja kula buli speaker Anita Amongo bwe yabakolanga. Yabagamanga, talk your nonsense. If you stop, I will continue. Yogera kasasiro onamaliza nagenda maso. Honorable Mama Miriam Matembe. Oluvanyuma luyavudde mu komera na byonna ebyabaddewo. Yalabiddwako ku anti-corruption court olunaku lw'eggulo naye ensonga ezadde zimututeeza adde zize na famire. Abamawulire bamusabye abeeko kyayogera yabagambye nedda ssebo siina kyakwogera era bangi bagambye guno gwe mulundi ogusookedde ddala Mama Miriam Matembe okubeera nga talina kyakwogera. Sibadde corruption mbadde kuya family. Family matter. Naye olwotusulayo akagambo ku bigenda mu maaso. Mama Miriam Matembe bamugambye naye tusuule y'akagambo yagambye nvaako siina kagambo kakusuula nvaako kati ebyakagambo nga tusoose ne tubiteeka ebbali. Obadde okimanyi nti abantu abakomawo e South Africa bali mu kukeetereekerero ne sekwetereekerera yenna bakola dduyira atagambika ow'ekinnamagye wali sokola b'embeera eri Bannayuganda abaataasiddwa okuva wali e South Africa baatuuse wano bali kyankwanze eyo bali mu kukola mukyaka nga we balindirira we banaafuna omukisa okusisinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Mukadde ke kamu nalabyeko omukyala Honorable Betty Nambooze yagambye omukyala Mariam Wangadya nti tabateeka mu bintu bye ebyokubeera nti kati ebintu bimutabuseeko akaaba maziga ebyo mukyala Mariam Wangadya nabikuleetera wano wabiraba bulungi sisuubira nti okyayina ekibuuzo ku kyo. Wangadya alabye ekisanja kye kiweddeko ndowooza ne bamugamba si kyakuza bujja n'ayagala akomewo eno nga yeewoomya. Twamukaabira dde ennaku pulezidenti wange wano yagendayo n'amukaabira ennaku tumukaabidde ennaku ku baana be baasiba n'atuuka n'otugamba mbu ebyo bye mwogerako teriyo bifo bwe bityo n'atusindiikiriza kakati agumire ekintu kye kyosiga kyokola ki kyokungula bw'aba kalenga ebyo byagamba bituufu alizayininge ajja atwegatteko tulwanirire okuzaawo ekitiibwa ky'eddembe ly'obuntu mu Uganda n'enfuga ennungi naye bw'anaaba eyo ng'ayomba ebyo bwe bityo bya kito ayagala bwagazi kutukozesa ayagala kutukozesa agumire byagenda osanga eno nga takyalina buyinza tasobola ayagala yefulembu fe tumulwanireko oba oliawo bamusigaze oba oliawo atuuke okunyuka aterere bulungi Bannayuganda babadde bulijjo akyunya nga yatula mu ofiisi ey'ekitiibwa erina okussa mu nkola eddembe ly'obuntu n'agayalirira omulimu ate bw'aba akyayagala omulimu eyo si yenkola entuufu abantu gye bateeka okugamba ku bakama baabwe agende Mwami Museveni amusinkane eyo amubuulire ebyo ebizibu bye yabadde ayogera awatali kyoze ndabanga ayagala otukozesa obukozesa naye nga omulimu gwennyini agumazeko emyaka mingi gumulemye kakati atanyuka alyoka ayogera yalibadde yayogererawo togirinda mwami kufa n'ogamba nti olwadde omwami nalumanya nga ebula myezi bwezalizayininge n'atandika okugamba nti olwadde omwami nalumanya lwaki ebyo ebintu teyabyogererawo oli twayogerako ne tugamba bannange okuba totya basimewo nsubuga
nobatwala mu ddembe ly'obuntu mu kakiiko balikwasise ate nga bateekwa kugendayo ng'abavunaanibwa teyatunyega yasirika busirisi era bwe omukulu njukira pulezidenti wange Mwami Kyagulanyi yagendayo n'amugamba nti akakiiko kano tikakola bulungi n'amugamba nti sijja kukkiriza nafu y'akakiiko kange kuva wano mangu kakati bye yayagala ebyo byennyini atuleke n'ennaku yaffe oba balina ebyabayombaganyiza ebyo byabwe atuleke n'ennaku yaffe bw'abanga ddala yakyuse mutima aveeyo ajjeyo lipoota z'abadde atuulidde mu myezi gino egibulayo kale ayasanguze abatyobozi b'eddembe ly'obuntu era yabateekeko ebibonerezo kale tulabe bo bali bagaane bugaanyi obisa mu nkola awo tujja kuba ku sayidi ye naye bw'anaagira obugizi n'ayomba ebyo byempulira simanyi gundi wandope wa maama wandope wa taata simanyi wankola otya bisigala byabwe era ekyo kyekizibu institutioni za gavumenti bazitambuliza ku muntu era olaba bonna bayombera buganzi bwa Mwami Museveni tayombesa sisitimu mbi ayombera buganzi nti bagundi bandopa banjogerako ew'omukulu nayogera n'ekintu ekyobuwemu mbu waliwo abajjayo awo okukola bafune eddagala lya siriimu kyo kibi n'abantu abalina obulwadde bwa siriimu wansi w'eddembe ly'obuntu balina eddembe okukola ekyo takimanyi ng'akulira akakiiko nti nno ddembe lya muntu alina siriimu okusigala ku mulimu ate n'akirangirira mu lujjudde ekyo kyokka amawanga agategeera kyabadde kimumala omugobesa mu kifo ekyo naye akakiiko k'eddembe ly'obuntu ako twakateekako security of tenure bw'abanga ekisanja kye tekinnagwako takwatwako twakimuwa asobole okukola obulungi omulimu n'obugumiikiriza naye munnange teyagukola efuuse kati nkola y'abakungu ba gavumenti batuyisa bubi nga bali mu bifo bagera banaatera bivaamu ne bayogerayo obuntu nga butaano kubanga bakomawo eno gye tuli baagala batuule ng'abatuuze entende bigambo bya Honorable Betty Nambooze bakireke mukadde kamu ow'ekitiibwa Mpuuga naye akyawera ennemba n'omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Justice Simon Byabakama era nga bano bamukubye n'akakiiko k'ebyokulonda mu kooti balina bye bakyemulugunya naddala ku kalulu akaggwa na byonna nga bwe byatambula twalopa ensonga mwenda nga bwe twazinyonyola ku ntandikwa ezimu ku zo zenyinza okujjabulamu mu mangu okulemererwa kw'akakiiko k'ebyokulonda okuteekateeka akalulu akaggwa mu ngeri y'obwenkanya nga kalemererwa okukozesa ebyo byonna ebikalagirwa mu mateeka naye ne kanonooza n'ebyo ebitakalagirwa mu mateeka ate ne kabikozesa bubi okuvuluga akalulu twagala kooti eno ebyeko byesalawo ate ew'ebiragiro akakiiko ako naddala mu kukozesa obuuma obwe baleeta mu ngeri y'ekimpatiira nga tewali tteeka libulambika ne bukozesebwa bubi ne bwonoona akalulu ekyokubiri akakiiko kalemererwa okuwandiika abantu nga bwe kalambika ne timetable yako gye keekolera tekagigoberera abantu bangi ne basigala ebweru nga tebawandiisiddwa ate n'abawandiisibwa ne bavagibwa ku nkalala twagala kooti ya ssemateeka yeetegereza ensonga eno nti yali nkulu nnyo mu kuvuluga akalulu akawedde ebeeko ebiragiro byewa akakiiko mu kuwandiisa abalonzi obutaddamu kuvuluga akalulu omulundi oguddako ekyokusatu ke kakiiko okulemererwa okuwa omwaganya bannayuganda abali ebweru n'abasibe okulonda so nga amateeka tegabajjaako ddembe lyabwe lyakulonda kyokka era nga waliwo n'ensalo ya kooti enkulu yasalawo nti abantu abo baddembe okulonda era neewa ekiragiro akakiiko kabateekerewo enkola babe nga basobola okuwandiisibwa n'okulonda yonna gye bali kooti eno tugisabye eragire ekisooka ekizuule nti bamenya ssemateeka ekyokubiri balagire bateekewo enkola mu bwangu enesobozesa abantu abali ebweru n'abasibe okulonda ensonga y'abasibe kyenyinza ogitangaazaako ntukimanyi bulungi ne mu mateeka omusibe ayinza obutakkirizibwa kulonda yoyo ali ku gw'okufa oba okukanikibwa kalaba naye abasibe abalala bonna eddembe lyabwe ery'okulonda gye bayita civic rights tetibagibwako ensonga endala yakakiiko okulemererwa okutemaatema ku zi constituency nga bwe kalagirwa amateeka etteeka ligamba nti bamala okubala abantu bwebanyala okubala abantu akakiiko kaweebwa emyezi 12 okuddamu okutemaatema zi constituency
okusinziira ku bungi bw'abantu nga bakozesa kye bayita population quota oba omuwendo ogw'essalira ogw'abantu. Eggwanga likimanyi bulungi nti tuyina mu Uganda muno constituency ez'abalonzi 4,000, endala za 40,000, waliwo n'ez'emitwalo 40, zonna ziri mu ggwanga lyerimu. Ndowooza okukulemererwa kw'amaanyi eri ku ludda lw'akakiiko kakozesa population eya 214 so si 224. Okwo okulemererwa kwali kw'amaanyi okusinziira ku ffe. Twagala kooti eno ezuule nga ffe bwe twazuula, ebeewo ebiragiro byewa era esanga akakiiko kano nga kaali kalagajjavu butakola mulimu gwako. Ensonga endala zikwata ku ngeri akakiiko gye kaayisaamu ekibiina kya DF mu kalulu akaggwa. Ekisooka mu palamenti ey'e11 DF kyali kibiina ekyalina ababaka mu palamenti, naye mu nkwata n'empisa gye baatuyisaamu nga batuyisanga ekibiina ekiri ku lubalaza ekitalina ababaka mu palamenti, kyokka nga twalina ababaka 5 mu palamenti. Tusabye kooti eno ekizuule nti akakiiko kano kaali kalagajjavu, kikola mu mutima mubi, era kabeeko ebiragiro byewaweebwa okulaba nti kiddibwamu kukolebwa ku mulundi omulala ku bibiina ebirala. N'ensonga endala nnyingi zetukanyizaako n'omuwandiisi omukulu wa kooti eno zetugenda okugatta, kubanga twateekayo ensonga 9 mu kooti, naye mu conference meeting yetubaddemu eno ne office ya Attorney General ne kooti ate naffe abawaabi tukanyiza nti ensonga tuzikenenule zibeere ensonga 5 naye nga tujja kuzinnyonnyola mu bugazi bwazo nga bwe twaziroopa. Ndowooza akakiiko k'ebyokulonda toyina kyoyinza kugamba nti kavuddemu, okuggyako okurespondinga okuddamu empaaba kaddamu mu ngeri y'okwewozaako, naye okwewozaako koyinza okugamba okwokupalapalanya, naye ndowooza n'asalawo eggoye ye kooti eno we tuli. Kooti yatulagidde ffe ng'abawaabi bye tulina okukola byonna twabikola okutuusa olwaleero, naye abawawaabirwa bali tebannaba kuddamu biwandiiko ebimu, baweereddwa okutuusa nga ennaku z'omwezi 21 okuteekamu ebiwandiiko byabyo byonna, ate naffe tubaddemu obutasukka nga ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana. Otukomewo mu kooti nga 6, kooti ebeekewo ebiragiro ebirala byewa ng'egye tunaatambuzaamu ensonga eno. Bigambo eby'Oweekitiibwa Mpuuga yagenze maaso n'okuba nti ensonga oziwulidde oyagala nnyongera okubaako kyengattako. Kati nno nga tuteekateeka okuva wano mu bbanga eritali lya wala, njagala oteeke mu commentinge mu comment section awo commentinga ngenda kubeera nga nsoma ku mannya gammwe oba okubeera nti mbatumirako. Nalabyeko muganda wa Bobi Wine omukulu Banjoman yayongedde okulaga nti newankubadde embeera si nnungi era ebintu nga si bizibu, buli omu yandisigadde ng'akyapa ne sekukyapa yenna okubaako ekintu ky'osobola okuba nga weefunirawo wakati mu byonna ebigenda mu maaso. Bannange ababadde baliisa ebijanjaalo ebiso, kikulu nnyo okumanya nti toyina option yonna okujjako okukola. Yes, you have no any other option other than working. Okusooka okuteeka emmere ku mmeeza oba okutwala omugaati ewaka. Okitegeera buli omu ava ewaka ng'alina okuva waakole n'addayo bamwaniriza oba oli awo. Okitegeera abagamba abo simanyi ani abawa abo kiri kale nno munnange kola nga bwe nkugamba era kola nga bwe nkola. Oba oli awo oliganyirwa, si byangu tebiba byangu, naye kwerekereza kwerumya kuvumwa buggulu kuvumwa bukopi kuvumwa buli kimu. Okitegeera tobaako ne wootuuka bw'otabigumira gwe n'oyagala bagambe nti oyo ata ssente era ojja kuta ssente olumu bw'onaagwa abo bennyini be bajja okukusekerera. Bw'onaagwa abo b'ogamba abakugamba ota ssente oyo abimalanga waliwo enjogera nnyingi, si kibi okubimala naye ng'obimazisa magezi bw'obala. Okitegeera kubanga abo bennyini abantu bennyini be bagenda okusekerera. Bw'ogwa bennyini be bagenda okusekerera, so abantu baveeko.
sooka gwe kennyini weerowoleze ng'omuntu otuule wansi ogambe mwana kino kingasa kino kyekingasa kankole bwenti ne bwenti oba oli awo nja kuganyirwa. Tokkiriza bantu kuvuga sipiidi, tokikkirizanga wadde n'omulundi n'ogumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abampuliriza mumpulirize manye nti era mujjaganyirwamu at the end of the day. Abatampuliriza it's a free world. Enze kyensaba kiri eki, tosooka kuwuliriza agamba tetwonoone okitegera, sooka owulirize agamba nti tupulaninge okitegera. Kale nno byebyo nno kanzireyo ngulube n'ensi nange. Bigambo bya mukulu Banjoman muganda wa Bobi Wine alina kalina gyali mugenda maaso okubanga asitula side eyo. Naye abagamba nti musigale nga mucapa towuliriza bigambo by'abaheta. Nga tetunagenda mu sports n'okubanga mbatumirako, njagala okubategeeza ku mukulu Mayende Quick Reporter. Kyemanyi omukulu oyo mumanyi, mwakulanga mumulira ku Dembe FM, mumulabyeko ku TV ez'enjawulo, omusajja azannya firimu, omusajja abadde mu entertainment industry okumala emyaka 25 bweddu. So ayina show ye emanyiddwa nga Mayende Quick Reporter, celebrating 25 years in the media and performing arts. Ekivulu kino kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 September 2026. Mayende Quick Reporter celebrating 25 years in the media and performing arts. Abagamba nti mubeerewo ng'ennaku z'omwezi 26 September 2026 sawa 10 ez'akawungeezi wali ku Ndere Center. Womba mumanyi Ndere Center eri Northern Bypass Kisaasi side awo yo round wali Ndere waggulu awo ku Ndere Center Gardens webagenda okubeera nti ekintu kitojjera. Dress code ojja kwambala ngeri ya African wear. Okuyingira gijja kubeera emitwalo 5. Aba ordinary abakulu bali abakikubamu batumbute emitwalo 10 ate abakimansira ne kiwera obukadde 2 emmeeza. Mayende Quick Reporter celebrating 25 years in the media and performing arts. Temugulayo. Thank you so much. Kale batugenda mu byemizannyo. As of today, ng'ennaku z'omwezi 8 July 2026, bano be bazannyi abakyasinze okuteba goals ennyingi mu World Cup, oba yeno list y'abazannyi 5 abasinze okuba nga bateba goals ennyingi mu World Cup. Wabula ekisinga okuba ekirungi nti 3 ku bo bakyalimu mu mpaka za World Cup era nga bakyazannya. Asookera ddala mwana mulenzi Lionel Messi alina goals 21 era ya muzanyi asinga okubeera ne goals ennyingi mu World Cup. Wabula mwana mulenzi Kylian Mbappe mu Faransa akwata kyakubiri ku goals 19. Ekitegeza anytime Mbappe asobola okujjayo Lionel Messi. Ali mu kyokusatu ono yagunyuka Miroslav Klose omusajja mu German ne goals 16. Ronaldo omu Brazil goals 15. Then Harry Kane omungereza goals 14. So bwekityo ekimeeza kya goals bwe kikyayimiridde as of now mukwano gwange. Kati nno bwe tubaawo nga tuvuddewo goalkeeper wa Cape Verde mumujjukira mwana mulenzi amanyiddwa nga Vozinha eyakwata eddiba mu World Cup ono yennyini akyagenda maaso n'awooma ne sekuwooma yenna era nga yakwatira ddala emipiira. Tiimu ya Inter Miami Lionel Messi mwazannyira eyagala goalkeeper wa Cape Verde Vozinha eyali azannya obulungi ennyo oba yazannya obulungi ennyo mu World Cup ono akyagenda maaso. Tiimu eyo Lionel Messi gyazannyira eya Inter Miami yatandise dda okubanga etuula bufoofofo. Goalkeeper amanyiddwa nga Vozinha bamwagala era baagala kubeera nti bagenda maaso n'okumukansa. Mukaddeke kamu bwe tutunuulira abazanyi abasinze okuba nti bakola assist oba abazanyi 5 abasinga okukola assist oba balina assist nyingi mu World Cup ebyafaayo byonna oba history, Lionel Messi abakulembedde ne assist 9. Ali mu kyokubiri ye Diego Maradona era still Argentina goals 8. Ekyokusatu ye Pierre Littbarski ne assist 7.
then mu kifo ekidako waliwo Gregoire Lato, then hali mu kyokutaano ye Pere. So bebo nno bwogenda ku list ya assist nga bwe zikyasinze okubeera nga abasajja bazikola mu byafaayo bya World Cup. Kati nno ensi ezikyasinze okubeera nti zina qualification mu quarter finals ennyingi, oba ensi ezikyasinze okuyitawo buli World Cup wabazannyibwa ne zigenda mu quarter final, eziri top 5 ze zino: Brazil yasinga n'emirundi 15, German emirundi 14, then Argentina emirundi 11, Bungereza emirundi 11, ate ne Italy emirundi 10. Newankubadde nga Italy omulundi guno teyakiika mukwano gwange mu World Cup w'omulundi guno. Kale kansooke nkeberekebereko wano mbatumireko bintu luyita olunaku. Si bwe kikola wamma tugume, si bwe kikola Ronald Kateregga, si bwe kikola ne banywanyi bange abo abalala nga bwe mutera okubeerako. Okay, let me go through. Then waliwo Canon Voice Boy, musajja w'amaanyi nnyo oyo, musajja alabika muyimbi. Waliwo Abaho, nkujjukira bulungi Abaho Joseph sebo newe mbasi tunudde wano kati natandise okubategeera mu mutwe gwange mwe muli. Kale Ronald Katerega nkutumiddeko, Hamza Bosa kutumiddeko, aine byona Abraham, thank you for watching. Agaliwo Canon Voice nakugambye dda. Kule M David, thank you so much. Mawanda Deo oli musajja wanjawulo. Murungi Dennis, thank you for watching. Agaliwo Oboshan Shaban, thank you so much for watching. Agaliwo Engineer Sadik, webale nnyo. Babiri Stella, thank you for watching. Tenywa James Pro, then ntumirako Mugisha John, oli musajja wanjawulo. Patrick Alituha, thank you for watching. Generous Favor, thank you. Aida, thank you for watching. Josh Roy Reggae, webali nnyo. Josh Roy Reggae Ju Hussein, thank you for watching. Deo Sergo, webali okulaba. Agaliwo Patrick Alituha nakutumiddeko. Nalyange Susan, oli wa muwendo nnyo. Byamukama John, thank you. Ne Musayi Pro nkutumiddeko. Kati agamba nti bannange senga tontumiddeko, kati gwe oli awuze tontumiddeko. Wandiika mu comment section, nja kuba nkutumira ku luno si lutalo. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mkutu kwetuli likinga video eno, commentinga, sharinga, ate era subscribinga ku mkutu guno bw'obanga obadde tokikolanga bukyobaawo. Obeere bulungi, Mukama bankuumire, mweraba.